A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali ebulaya, nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali ebulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli ebulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 mukyala Teddy Naluswa. Bwe twagendedde mu kuwummulako nga twogedde ku involvement y'abaana. Abaana bali raised by single parents. Sede bisinga we bayogera their opinion. Tera nakiraba mu achievements, graduation. Omwana n'agamba nti nedda omukolo gwange kanguteeke ewa maama oba okwanjula. Ti omwana mwononefu akwata atya omukolo gulina okuddewa. Okay. Ne bwona okola otya eno ye wakola ki? So abaana abo abali raised by single parents bafuna okusomozebwa ne challenges okuva mu audience. Oyinza kukyogera ku kyekyo? Okusomozebwa ko kubaawo ate n'ekyokuli kati nno gwe ogambye graduation ate introductions ezo. So okusomozebwa ko kuba kungi naye ate omwana ye since abeera mwana mukulu aba yeesalirawo ekyokukola. Twawunzise ng'ogamba nti no abaana babavunaana mbu simanya bali involved mu ntalo z'abantu abakulu. Nze ebiseera ebisinga abaana omuntu abawa obudde ayogera nabo okitegeera bakyalira ku vidi obawa obudde osanyuka nabo mwina ups and downs tobajajinze bw'omulaba nti nno ayina ekitali kituufu omugayidinga mu kifo ky'okumujajinga. Abamu abazadde babeerawo naye nga kyakola kujajinga mwana oli mukyamu oli mubi okola kino wakola kiri oyina eddalu biki kati omwana tajja kukuwa nnyo omutima gwe ne bwana graduatinga just in case ng'obadde ovuddewo omukolo tajja kuguleeta kubanga era ajja gamba ojja kugenda mujajinga kubanga biri ebyomumujajinga ebyomukomerera emisumaali mu mutwe bikyaliwo akula abiwulira. Era nze bwe mba njogera n'abazadde n'omugamba ngeri ki gy'oyogeramu n'abaana bo oli muzadde kituufu naye eddoboozi ly'okozesa nga communicatinga n'omwana likulu okitegeera kikulu nnyo ekyo eddoboozi ly'okozesa nga communicatinga n'omwana. Biseera ebisinga omwana ayinza okuba nga alina mu nsobi era kituufu naye toni gy'okozesezza esobola omulalulira ddala oba esobola omuyamba. So tuli mu kusika omuguwa wano oba oluusi abazadde buli omu ali ku lulwe ebiseera ebisinga ebintu bigenda paka mu makooti nti kaakati abaana oba basigale ne taata oba abaana basigale ne maama. Ebiseera ebisinga bibamu ebintu nti ani asigazza abaana of course aba alina okufuna financial support. So abaana bano bwe bavaayo ne bayogera nti kibi abaana mu Buganda tebalina kubeera involved mu nsonga z'abantu abakulu. Naye ate nga be babeera bamanyi ekituufu abaalabanga ensonga bwe yali ewaka. Nalaba ekintu ekyo mu experience ye mabegaawo. One of your daughters yavaayo nayogera mu mawulire. Nendaba reaction y'abantu omwana mubi ayingira ate mu nsonga z'abantu abakulu. Ekintu ekyo kyogerako ki? In fact ekintu ekyo kansoke nkikiryalinge ndyoke nkyogereko. Ekintu ekyo kyatandika nti nno one of my daughter omukulu nange
okusobola oli okufuna justification eri abantu yatuteekako ekintu ekinene yagamba twali tubba ettaka so omwana yali alina okuvaayo n'agamba no si kituufu era yandisirise busirisi yavaayo n'agamba nedda si kituufu tetusobola kukola bwe kityo in fact omwana yagamba nkulidde mu kkanisa mwebaza in fact abaana bayiga emize okusinziira ku bazadde baabwe omugamba nti mubbi yabulabirawa so tekuba kuyingira mu nsonga z'abazadde naye nga bwe nkugambye nti omwana amuwa amatu gw'ajja okwogera naye era abaana bano bwe baba bakula ojja okigenderere abazadde bayinza okuba nga tebalina lulimi lwe lumu omuzadde oba ava Mwankole oba omwana mama taata ava Mwankole mama ava mu Buganda omwana ono ayiga olulimi dialect olwa wakati anti kati ebiseera ebisinga taata bw'aba taliiwo olulimi ajja kuyiga lwa maama okitegeera ajja kuyiga lwa maama oba bw'abanga maama taliiwo kubanga ne bamaama bamanyi okuvaawo bataata ne bayimirira nze waliwo omuntu gwe manyi nga akuzizza abaana be bakuze bwe yamala obbakuza nga bakulidde ddala n'alyoka awasa namulabako ebusege bamuyita mwami Sendi yes mama in fact bambi kino kyo bambi mama yafa bufi namulekera abaana basatu naye nga akamu ka bebi yafa azaala bambi namulekera ka bebi yabeerawo akaana kano ne kamala okweza 18 years n'alyoka awasa so tetuyinza kugamba nti bamaama bokka be basigadde mu buvunaanyizibwa naye waliwo ne bataata kirabika bubi omwana bw'avayo n'adifendinga nnyina oba taata we batera okugamba nti oyo gwadifendinze yamutaddemu ebigambo actually wano mu Buganda nti ayonoonya abaana olabye abaana engeri gye bayogeddemu oba okiraba kikonfusinga nnyo abazadde omukyala n'abeera oba omwami oyo nga yimiridde yekka bwannamunigina amaana ono yandisobodde okwogera naye namugamba beerayo bajja gamba nti ate nkoze eki nti nkwonoonye ekyo kituufu kubanga omuzadde asigala muzadde era kiba kirungi omwana n'otoyogera bingi n'osigala ng'omanyi nti oli muzaddewo naye ate toba ng'atalina magezi olina okulaba ekituufu olina okujajinga okitegeera olina okujajinga kiringa omuntu bw'anaagamba nti olina kuyita wano olyoka ogguuka ekasozi kali naye nga tewaliyo nekkuba eddala naye nga wano mulimu empologoma n'ogamba ate oba nze nnyina kuyita wano naye ng'eri wali seefu naye nga wala oli nagamba nze nnyina kuyita wano naye ng'amanyi risiki ezirimu kozesa amagezi go empologoma bw'eneeba eyita bw'onootuuka wali empologoma teekulye kubanga still olina okugenda kasozi gy'olina okugenda so omwana oba omuntu kyava asalawo naga kampite ewala naye ntuuke kusinga olina yitira wano empologoma n'enkola ki muzadde mwagale naye yokozesa amagezi go ojajinge olabe okay so bintu bingi ebibeerawo ng'abantu bamaze okwawukana alina abaana be embeera etambula oba okitegeera okujajinga waliwo be tulaba abazungu bakoparentinga n'aweereza omwana eri nagenda n'abeerayoko ewiiki nono naye najja nabe weziba holiday nga bwetuuka bajawuzaamu emirundi ebiri ensonga eyo gyogerako ki tekyandibadde na buzibu tekyandibadde na buzibu naye lwakuba nti nno ffe tetulinga abazungu bataata abaddugavu tebalinga bataata abazungu omuzungu ayagala omwana we n'omutima gwe gwonna abaddugavu tebaagala baana babo abasajja abaddugavu babaagala naye njagamba nti 70% oba abaana babazaala oba lwakutijja nga tebali siriya simanyi bw'olaba otya
basajja bafirika bakkirizibwa ozaala abaana bangi so bwazaala aba excitement yaggwawo kasita alina abato regime empya. What do you see? What have you experienced mu bantu? Ngera bw'ogambye nti excitement ebeera eweddewo ate ye abeera amanyi nti n'enkya nja kufuna abalala, n'enkya nja kuzaala, n'enkya nja kuzaala. So love eyo ebakwatako ennyo ng'ey'abazungu tebagirina. Naye omuzungu ebintu by'abazungu byewunyiza ate tusobola na byegeraageranyizaako. Kyovula nga bakulaakulanya ku speed eya waggulu. Omuzungu bw'ategeera nti mukyala we afunye olubuto ne bwe luba lwa lunaku lumu atandika okupulaningira omwana oyo. N'apulaningira kugamba omukwano ate gw'alina ate ne gukola ki? Abanga amulaba n'ategeka n'ekisenge omwana w'anaakola ki w'anaasula n'agula n'ebintu era amangu ddala nga bakola gundi baba ndoza simanyi oba bakikebera batya nga n'omwana tanatuusa 5 months mu lubuto n'ategeera sekisi y'omwana n'amanya nti kati nyina kukola bwe nti nyina mugulira kino nyina kitegeera kati ekitaliwo waffe. Ekyokubiri bambi ndowooza ebiseera ebisinga bataata beffe be Uganda babeera mu kuyiriba. Toyinza kugamba nti no oba abeera tayagala naye maybe simanyi nze bwentyo bwe ndowooza. Kati agenda otuuka okuteekayo laavu ndowooza n'okuyiriba nga kwakoze eki kwamukoyeza maybe n'abeera bw'atyo. Ate n'ekirala edda abazadde balinga beekuza oluusi olw'olumu kubanga okuzibwa kikulu nnyo mu nsi muno. So nga omuntu asobola kubanga waliwo gwe nawulira ng'akola statement n'agamba nze saasoma siriiwo ate nga alina ssente n'agaana obbawerera gamba saasoma siriiwo nammwe mujja nateekawo family business mubeere ku family business kuba nze saasoma siriiwo ate ndi mugagga. Naye ng'ate bw'obanga omwana omulese n'asoma ne family business eno ng'ogitaddewo ate knowledge gy'ajje mu ssomero ate ajja kukola ekisingawo ku kino gwe ky'oba otaddewo. Let's talk about moving on. Byonna bibaddewo, now is the time omukyalo ono okugenda okutandika olugendo lwe n'abaana be. Abaana bano badde balina kye bamanyidde tutera okulenda ku zino bajerega aba DNA nti no weemoola empola ojja kuva emuyengo ogende nansana. So mukwawukana wano I see new beginnings. Ogenza oluusi toyina maka naye you have to move on. Omuntu amoving on atya okuyingira obwa single parent abeere mu mativu. Yes, asobola okuza abaana be both for her n'abaana. Naye nga nze njagala mbuuze kubanga okumuvinga on before nga tonaba kumuvinga on akatambi kaba tekasobola kuddayo ne wabeerawo enkwatagana. Ekyo tukigezezzaako kigaanyi tugenze mu makooti. Kati ate n'ekirala kyamutawaana nnyo okubanga kooti ey'ensi ate nga mubadde mu bufumbo naye nga buli holy marriage. Kooti ey'ensi ebasalirewo kubanga omulamuzi muntu ajja kubalamula okusingizira ku experience ye. You don't believe in court? I do. But omulamuzi muntu. Waliko mu kooti ani yatwala omusango gwo mu kooti? Omwami ye yagutwala. Teyali gwe? Ogwa divorce? Omwami ye yagutwala. Nze gye ndi ewaffe Kitende. Mwami yatwala omusango mu kooti.
kati nze bwe nalaba nga agututte mu kkooti ate nga ne school fees takyaweerera nga naye n'ekyokulya tekikyalabika takyakiweereza nange ne nteekayo ensonga yange ne ŋŋamba bannange nga temunaakulamula musango oguli ogwa divorce mutunuleeko mu guno abaana basome at least kubanga guno ogwo gwaffe babiri bano bo bakola eki basome ekyo kizibu nnyo okunyonnyola abantu why because ffe tulaba abaana badde bagraduatinga from very big institutions ez'amawanga ebiseera ebisinga abaami bavayo naga nti mulaba mbadde mbawera tulina proof anti kati kyeŋŋambira abakyala nti you can osobola okusobola okuyimirira ekirooto kyo tekinnaba kuvaawo bakyala bannange muyimirire ku lw'abaana ekirooto ekyo kisobole okutuukirira kubanga nze bwe nagenda bwe nti omugundi bwe nawaayo akasonga kange mu musango guli ne mpaayo akasonga kange ne ŋŋamba kale nga guno gutambula school fees zo zijje tulina omuto yeetaaga medication yeetaaga school fees yeetaaga okulabirira yeetaaga ki era byavaayo omulamuzi yavaayo n'agamba nti bali abaana nti engeri gye bali bakulu nti bawezezza kubanga omuwala omu yali 19 yali akatandika ku university omulala nga yali ku second year ng'abuzaayo omwaka gumu yali 21 amalirize ono baby ne bagamba bali nti bakola ki bakulu ne bagamba kati ono baby kale ye yabaafuna obuyambi so which means that gwa taking on kati eyo story endala kubanga n'obuyambi era n'obwa baby tebwakola ki paka kati ekyo twakita tugamba Katonda is our father so abakyala bayimirire mu Katonda ajja bakolera buli kimu nalaba abakyala bangi ne bakuscrutinizinga nti naye oyo omukyala lwaki tagaba divorce nakyo nekigwa aleko omusajja agende agabe divorce it's a way of moving on nze muwa divorce natambula n'agenda kwegamba ekyo osobola okyogera naye ekintu kyewalayirira mu maaso ga Katonda ekiri bibiriko kyewalayirira mu maaso ga Katonda ekyokubiri we are leaders Natalia bwe naakola ekintu ekitajja ogenda kola ki kubanga oli muwala muto nange ogenda kuntunuulira n'abalala bonna era bajagamba webinantabukako okitegeera families obufumbo bulagawa obufumbo bulagawa obufumbo buleme kuyimirira ku lwa kooti buyimirire ku lwa Katonda kubanga Katonda yatandika obufumbo ekyo tekiraga nti oli stuck wagaana okumoving on because nga bwe tugambye nti waliwo abakyala n'abeera mu bufumbo n'abeera violated n'atuuka ekiseera n'agwa n'eddalu n'afuna psychological pressure or damage olw'okuba nti yagaana okukkiriza kino akiteeka emabega atambuze obulamu bwe obalabo babe bakuba waliwo gwe basse tubadde tumwogerako wana tetunava kumpewo n'ajogebwa n'akomayo olw'okuba nti yagaana okukita okuva wanadde asaladde eri kino ekyomuzungu kyade kya DNA naye ekya DNA ekirala kubanga kati ate DNA ate nayo nnene nayo nnene ereese obuzibu etaganjudde ensonga so ate ensonga zo mu ekyo zijja kuba nnyingi nnyo so kyembuuza nti wano mu kumuvinga on okugaana okutwala divorce tekirina ngeri gye kiraga abantu nti ono oli sitaaka wagaaniraawo ate ng'omuntu yanditadde n'agenda ewuwe si kugaana nze nga nze but kyendowoozaamu nti mulimu okukkiriza mu Katonda kiki kyokkiriza kiki gwe kyokkiriza okitegeera ekyokubiri nga bwe nkugambye nti we are leaders abantu bangi abatulabirako mu makanisa osobola okuba nga leadinga like 2,000 people oba 5 oba 2 oba bimeka okitegeera so omukulembeze amenya ate oba omukulembeze akola ki kati omukulembeze ffe challenge gye tuyina nga spiritual leaders
omuntu akutunuulira nagamba ono tatambudde ku kyasomesa osomesa bayibuli naye ate togitambuliddeeko so nze ndowoozaamu nti nga ba religious leaders bategeke emisomo egy'abafumbo tuddeyo okubangula abafumbo edda byalingawo era mu makanisa abafumbo babeeranga n'ennaku zaabwe ze bakuŋŋaana ne boogera okitegeera wabeerangawo ennaku z'abakyala nga bakyala nkuŋŋaana z'abakyala ne wabeerawo n'enkuŋŋaana z'abaami then ne wabeerawo n'enkuŋŋaana z'abafumbo n'ez'aba youth naye kati omwana abaana ebintu byonna babiyigirana ku social media naye mu kyaki temuliimu tewaliwo na budde bwabyo. Yes, ekyo kituufu nnyo. So yes, we see nti yes the marriage is still on oba nti kale abantu bali bonna tebagenze officially for divorce naye ng'omuntu yeesonyiwa n'amovinga on bakita nowe giving a peace of mind tutwale mu steps z'okwesonyiwa nokkiriza nonga kati it's about me and my children gamba waliwo omukyala gw'osisinkana n'akyawa famire y'omusajja yonna abo babi bamanya nga aleese oli omuwala ne basirika maama we wazaala nga bagendayo nga bamukola ki nga bamwaniriza bamuwembejja ye maama ndabye. How do I give myself a peace of mind nenzikiriza oba ndi mu bufumbo oba navaayo ndi mu kazigo kange eyo naye nga nnakita gye ndi musanyufu ndi happy process eyo erina kubeera etya. Namba emu olina okweyagala self love. Yes, weeyagala kubanga nkubuulire bw'onooba gwe teweeyagadde teri muntu mulala ajja kuwa kwagala nga ggwe okitegeera. Kati ekyokubiri manya nti Katonda akwagala oli wa muwendo. Katonda akwagala nnyo era ensonga lwaki okyali mulamu. So wewe emirembe oba okitegeera kye ggamba weeyagale ogwo omukwano gwe weewa weeyagale ogenda nosangwa abakyala ng'omukyala kubanga omusajja yamulekawo nayenna n'asiwuuka yenna olususu n'abangawo emyaka emeka kubanga yamulekawo ate nga si yabadde amuwa obulamu ye Katonda akuwa obulamu akyaliwo naye n'omusanga tasanyirira nviiri yenna yaguba n'amannyo gaaguba n'omuntu omulala yandibadde akwagala ng'oli akuleseewo tasobola talina waatandikira olw'embeera zo. So weeyagale. Is there a life after nti abantu I'm a single parent naye nga ndi happy? Yes, kati nze siri happy. I'm happy. In fact kinsanyusa kubanga I'm happy n'abaana bakyagala. Bantu ne bagamba mami we are happy because you are oli mulamu ate oli happy toina stress. Yes, okitegeera. Ekyokubiri wefuule busy. Nkole ki? Fuuka busy. Bwe kaba kalimu kakole tonyooma mulimu as long as gukwaya kasente kasi atogenda kwetunda okitegeera tonyooma mulimu fuuka busy. Ebiseera by'olugambo bibeere bitono oba obigirewo ddala okole ebibyo. Mind your own business. Love yourself, mind your own business. Okitegeera. Okimanyi nti waliyo abantu nga baayawukana naye nga olugambo olutambuliraawo anti kakati kyegambidde lukutomenting oba oliawo gundi nakubira essimu and it is worse. Now for your situation we have a whole TV channel. You a public figure. The tags ofuna okuva mu bantu waliwo akafaananyi wekatambula ng'onyirira bitya nenda mama Tendo you're trending and people are tagging you. Do you control your social media platforms? Bikuyisa biti ebintu ne bajjayo akakadde n'akapya niwagala kati mulabe bwanyirira tekirina buzibu naye nga kati nno bwe bagirayo akakadde nekana nga nyirira wali akakadde naye nakava mu bwannakawere embeera y'obwannakawere
nafuna pressure nga nyina olubuto. Eclampsia. Yes. So nenzirugala nzena nendabika bubi. Nchagera olwa nakawere ate nafuna pressure nenzimba ebintu efanagana kale nali nakamala okuzaala. Kati baddira akafaananyi ako ne bakakwata kubanga womala okuzaala later otereera. Yes. Yeah. Kati baddira akafaananyi ako ne bakakwata ne bakataginga ne kano. So ne batandika okwogera. So ebyo obihandling otya because era n'abantu bali mu groups balina societies mwe babeera batu batandika okwogera omukyalo oyo yanyirira naye kati laba bwafaanana. Ebyo bihandling otya? Waisonyiwa nabyo? Kyegambira nti nno kyegambidde wali nti mind your own business. Obiraba kubanga tosobola controllinga ne mind z'omuntu omulala tosobola zicontrollinga. Tosobola controllinga bigambo. Osobola controllinga bigambo bivudde mu ggwe naye bivudde mu mulala tosobola bicontrollinga. Naye manya w'obikomya. Funa w'obikomya omanye nti ebyo bikomaawo. Okitegeera. Tokkiriza kumenya, tokkiriza kusemberera, manya w'obikomya. Okay, tugenda kuwumula mu kukeera katono nnyo wabula we tukomawo tugenda kutandikira awo. Twagala okulaba waliwo abakyala abamudya n'alaba ng'ensi yaggwa osobola okuva mu ddya nga single mother n'ofuna omwami omulala n'obeerawo ne mubeera happy embeera n'etambula n'oddamu n'ofumbirwa awo wakulu nnyo awo.